tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha nava namatuva nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebalo okusiiba ate nga tulindiridde Idi gwe batagulidde sharia mukwano nze simanyi kyogenda kukola oyo omusajja waba haji nze nkugamba bugambi naye nga muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Life Experience buli we mutulaba tuba tubaleetedde ekipya kanzikirizeeko bannange beeyanjule ate era tukomewo tutandikira awo. Kali, Josh MC, the only amplified king around town, Kampala, Uganda. Thank you so much, guys, for subscribing, of course, liking, commenting, and of course, streaming. So the more you subscribe, the more you share, the more you like, the more you do anything, that gives us courage to still want to know to share about where it is. But of course, large upon yourself. Yeah, Life Experience Uganda. Wait for the ones coming. Okay, Prince. Yakowa abakyala abaki? Matako Alipa. Prince Liam. Yes. Official. Yeah. Every social media handle. Yeah. Look for me. Yeah. Prince Liam Official. YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram, yeah. Snapchat, yeah. X. Yeah. Prince Liam Official. Erinnya likuba. Abalabi baffe. Naye naye kibeera wano. Mbadde njagala ogendere wali. No, anti akati tulina abalabi, tulina owekyenna mukaka subscribing ya YouTube channel. Tulina okugonza mu mbeera abalabi baffe aba Life Experience Uganda. Mwebale kusubscribinga. Mwebale nnyo era tusiima. For us twabagamba tuli wano tujja banga tubawa. Buli kagwawo konna naye nga tisaagala beerabye tuli ku Silverback olunaku olwaleero kafo kalungi nnyo oluguudo baalukola wano emabegako wali baali bagamba naye oluguudo olwo lwantama naye oluguudo lukole balina washing bay they have every service I think balina pizza bagiyita pizza buza Josh oyo amanyi Jova Josh mugiyita mute mu lulimi lwammwe olunyanyimbe ta you already know. Yes, when time comes. Yeah. So abalabi baffe Ashanava amawulire mangi mu wiiki amawulire mangi mu wiiki banaye naye nga agasookera ddala ga Nando Love n'omwana muwala Jowy Nando Love ye mwana muli mwana muwala ye Jowy Landa Nando Love anko yo boy mubatiza enyambala yenga si yagamba ebyo ebigabo bimuwuliramu ebigabo byemuwulira ebyo mwana tontuza mu katebe ako sigwe muyise anko Josh kyogamba anko ye mweddira yadda ku maama we tayambala bigere ebinyambala naye bwe kyabawudde mu relationship mbu babadde bekwasaganya ani ng'akwasaganya Nando Love mbu bannange temuntuuza mu kigambo mbu Nando Love yabadde omwami Jowy Landa ye mukyala nga Jowy yavayo wano n'atulaga boyfriend we mbwedda sikati baali wamu naye baaludde ebbanga lwe baali basooka kubeera basatu Lahuma Pink Nando Love ne Jowy Landa abaana bonna baali mu group yemu ne Black Sugah yabalimu wona yennyini Black Sugah yali nabo kyeŋŋamba abo abaana bonna baali mu TNS by then because Jeff Chiwa yalina Ava Peace alina Nando Love ng'alina Jowy Landa ng'alina Pinky ng'alina Nando Love yalimu Jeff yali amuyambako yakwata abaana ab'obuwala abo bonna era gyensonga lwaki oluyimba lwe baakola olwo olwa simanya biki olwalimu ne Nina Rose luno gundi lwe yavuma prima mbuyaba kuteekako batugambye kana akampi akanyinkuuli ate ke kaali akagundi
sokoleka kanyikuli sokoleka nti mkwano tukolera abantu Prince yogera kanyikuli ke kaliwo asumuluso na okay sokolinde ku okay kanyikuli akaliko nga akaana ate nga kakyala mbate ate kaninkini mbusimanya ate ekikigo nako kyogamba kagira fono pondo ate kana kalaba ne gundi ne nomwana yani ayimba ne gundi Latinum aka yakwasaganya mbu kwasaganya bana begumbulidde okutabira street ekyo kitu waliwo ekintu kya mirundi ebiri waliwo omuntu agweno neeno nga talina saidi agenda w'abasajja n'agenda ne w'abakyala nayo bigatta otya anti ate ku bakyala kiryokke mbuza lwaki kuba bagenda wamu weewali naye ku musajja wempungira abasajja nze mbewuunya wewe ango just kwata abasajja mbewuunya abasajja nze mbewuunya nti yes where do you even get the guts of going at the back of your fellow man? Yes. Oshogera? Like, I mean, I don't understand the logic. Like, really, I don't know what is the logic behind that. Because katingaze mberinga ngamba echi prince chembigulira. Really? Why not? Ekigwe? Where do I get the guts? Nepiri nzibasira gezijja. You understand? Nika twogera nosanga abawala, I mean omusajja nga sebo ate kawo nembeera ku munne. Kibigula Prince gakibigule. Ate Prince gwe nogendako mu bbala z'abasiyazi mukwano tovaayo. Ate kusagigenda muko. Wagenda tebakukwana oli kirungi baba. Sokoleka kubulira ebbala. Ebbala Josh. Ifendies. Siye ne yagundi. Just tugenda ku Ifendies. Josh. Olaba wano ku Serena. Ojjukira ebbala gye nayogera. Bbala kyabo ku Serena. Josh. Olaba wano ku Serena. Wano nga ku Serena. Wansene. Kati olaba around waliwo ebbala eri mu basement. Wasaawo mu basement. Mu kibuga mu Landa ba. Mu kafe Bulaya. Ebiseera bye Dubai ugende Dubai kyamaanyi. Obyewe Dubai. Mukwano si kyamaanyi kasi. Sagala okubisa bantu. Dubai si Bulaya kubali Ekigwe si Bulaya. Kyogamba South Africa. Si Bulaya. Si Bulaya. Tulina ensonga lwaki si Bulaya. Kuba bakolera essaawa kumpi 10 na mmeka. Nga bakola lunaku lulamba omusaala alinda gwa mwezi. Kishegede. Kati omuvubuka nga ngamba Prince jangu tugende out. Muganda wange Josh. Nyingira ekiyigo ngenda okuva mu kiyigo nga besimbye ngaba bakulize balabye ekijujuru balabye ekijujuru kiyingidde munda WhatsApp ngamba ate WhatsApp I don't know you ngamba no it's okay I want to talk to you ngamba about what nera neze ndayira kakati bwe ndagamba about that ngantambula kati engeri gye nali nkubyamu ebintu byange bomanyi tulodinga I know nentambula owokubiri nga atanindidde wali naye nangamba hello balabe ekyalo ekinyiri balaba kijujuru kigamba ebigambo wamaawa wano bwe naddayo ku mmeeza nakwata akasawo kange nalina ka crossbag ne mugamba Isaac tuddemu nangamba kikyate ngayo tukyatudde tuddemu mukwano nze akabina akange tekagenda genda mu mizannyo nkamanyi katwala mu toilet ebisigadde naye nga tewejuli namugamba nze kamanyi katwala mu toilet ate omuntu waba ayagala okukakijjanya mu ngeri endala no era nakwatirawo ka crossbag obumanyi mu crossbag bwe tukwata ne mugamba Isaac tuddemu nenfuluma bulungi nenzikirira wali nenteekamu gundi nenfuna uba nengenda paka ku Centenary Park ati ku bino byakoze bannange banneesibako nene ate omusame yazze kagenda mu toyi mokka wadaga kagende wawalala nkatwala mu toyi ate kakati bwobanga ngamba omuntu akateke mmiko oyagala kakole ki ekirala omugaso gwafu ashanava nze nako mugula pampa nga nzikulira Chanel sirina kagenda kubira Josh nga ndi waka muganda wange leero sirina gafuluma ate ndeetera pampa mukwano nedda guba teguggwa so tubadde ku nsonga ya Nando Love nga ye mwami mbu ono ye mukyala so bafunyemu obutakkaanya
ne bibanga naffe bitutuukako twagenza okulaba obuyimba yatandise naluyimba Nando Lwabwe yabitandise akayimba bulemu akayimba kabadde nga bwolaba bwe simanya nga kakoona nenkuwaza ne gamba olina omumwa simanya biki so ibaida egundi akyali ani nko Joshua nogundi ani Landa akyali wa Jeff takyaliyo yavaayo dda nagende wagundi se yamanaging Jeff kati alina avapiisi ate kati omukwano Jowy Landa omanyi bw'atayagala avapiisi ate Jowy muntu wange mwagala tayagala avapiisi twali ku Serena nga avapiisi bali bati ati by then last year ati yes right now kabwana tibanange industry kiki yaguddemu kino nekati abaana nabo balime tufuukira ate kizibu kati Jowy Landa ne Nando Lwabwe really sirabawo kibagatta kyabagatta relationship no like sirabawo lwaki sirabawo lwaki bazze batumalako emirembe bakola ebintu ebitagatta ebitategeerekeka naye mukama nsonyi okwogera ekintu kino from day one Jowy Landa mulaba nnyo mu ntalo why by the way bangambye mbu n'olwa avapiisi ya lulimu Jowy Landa muntu wa ntalo ate mulabaawo n'omusanga ne Black Sugah yatulaze n'atulaga mbu Jowy ono muntu wa ntalo ye yamuyingira naye yali nnyo ennomo era mannyo walaba olutalo Black Sugah yakubyemu lude n'atugamba tokoze mu ndongo yakugambye ejjagenda oyimbireko ne ku State Square kati nkugamba ebigambo bino mukimanyi nti Jowy Landa amanyi nti star twali ku Serena n'agamba star Jowy Landa muntu wange star no banange tukolera abantu Prince mbadde kulaga ekyo kirabe tumenya ennyimba 19 Jowy Landa she's a performing artist yes she's a star she's a performing artist ekigambo star mulinga abali mu kyolo okay elaborate more kale tunyonyole asho manya abakyala elaborate more about what do you mean semagala bukyala banange tubeere straight nedda what do you mean by her not being a star omuntu kwa star ya kikubye katugambe kati shiba star Jowy star Josh kati nedda okimanyi Jowy alina kati nedda omumala empaka mugende gwe ne Jowy Landa mugende anti nendako nze nagamba content star nendako katono tugende mu maaso mukwano olina empalana ku Jowy Landa kirabika engeri gy'omwogeddeko ennyo muwalanyi naye nga nze n'olutalo nga bwe ndulaba naye nga Jowy Landa tajja kusobola Black Sugah atagenda sobola Black Sugah lwe yalusuubuludde ku bbeeyi layisi ate waba mugezi let her put her ass down ave ku Black Sugah because Jowy Landa you're still an egg Black Sugah yatugambe yali fan kati ate naye otegedde Jowy Landa yagamba mu Black Sugah fan yes but okay Black Sugah yagamba fan because Black Sugah si muyimbi ajayimbye obadde ki Melati Wizi yeyimbe bawe adi bakajja kamba sabire kubanga kakati gye mulage olaba ne Queen Masolo yayimbye kati eno endongo giveeko giraba edduka kati buli abeera amanyi okugatta ebigambo bibiri bisatu agenda kutandika kujja kutumala ku mirembe naye kuyimba nako omanyi wadde omuntu wegindi eno tomwagala naye agamba engeri okuyimba kw'ennaku zino gyekutali mu interview ennaku eri mundu ennaku eri naye bayibala naalitaddewo interview ku buli muyimbi ennaku eri mu ndongo naye ogenda n'osaba omulimu ne bakuwa interview n'abayimbi baalize ne bakola nga zi interview atali muyimbi bannanga atamanyi kuyimba nange oyo muntu wange twogera wali erino linagawano Black Sugah waba presentinga anyumira naye kasa yayingiddwa okuyimba awo nedda tetugenda kukwatagana Black Sugah nedda amanyi okuyimba Sugah singa yasigadde wabadde awo nze mwagala kufa anti awakutta eno programu ezakola ku radio I'm a Black Sugahs. I'm not advising you to go to become a performing artist. Stay where you are. Kubanga obadde okikubira awo obadde otta omuntu naye aba endongo gy'oyingidde asobola
ate bawa ina sente kati Asha nava Olutalo laba kati olaba Black Sugah Black Sugah yabadde kwa senga asidi ekiro wabadde kondoza ate nabirabyako katono novaako nawanda omuliro naye ekisinza okunnuma mu kintu kino Josh abaana beeyanisa kweyanika anti kati olaba abawala ffe kubanga Jowy yatugambye yayigiriza Nando Lwabwe okunaaba n'okushevinga yali tamanyi kushevinga tamanyi kunaaba ng'awunya nenga lwaki otuuka kweyo embeera gwe Jowy Landa naye abashi yalinda nika kubanga ajja kitugamba yayambala ku nika yange ngezze ziddugala naye Sugah ina ebyama bya Jowy Landa nnyo yabalwamu nnyo babeera nnyo awamu yatuuse n'omugamba nti gwe Jowy Landa tomanyi kiki otankudde so kumale ogendako ewamwe ku bijja weetereza anti buliriza baali mu kasaaka ako kakati Black Sugah yatuvaayo bwe yavaayo abantu baaluuza mwenzi ne bamuyita malaaya bwe yayogera mbu yayagala nnyo abasajja ojjukira naye yali ayagala kuyita eri yaliyo naye muntu kutidde Black Sugah yali mu saako eyo saako yali wamu nga bali bonna bati okategedde baali Rahuma Pink Nando Lwabwe naye banne group Sugah yagwamu Jowy I remember bakolanga ne live nga kitegedde kiro bakola live naye ng'olwo bonna era Black Sugah amona ababuuka atya kati Sugah ava yakajjoba aba yajja ye nga ye ne bano bali kwegamba no mujja ya introducinga ava muba yes of course yamuleeta Jeff alyoka amufune ne kati ava hayika ye yali bibye bilala yalina style ezize naye ng'ali eyimbye naye kano akakundi ko kaali wamu era ne live baazikola kati Black Sugah we twamusengejjera bwe yavirayo n'atugamba yavayo n'agamba ayagala nnyo ekisododo yefulambu ye muntu w'abasajja ayagala nnyo ebyobwegasi n'atulaga ayagala nnyo omusajja era n'agamba omusajja kwesikola ki kwesiva awo ne tumujja mu lukundi luli akategedde kale ne tusigaza bano bo baasigala balina batya babiri basatu era kati omu yagambye munne yali olimi yagambye munne yali amukaka wabiwulidde yamusaba omukwano n'aguma omuma it is just ekibawula ku bantu baffe ababulijjo bwe nalabye Josh era nange nagambye abaana ab'obuwala bagenda kweyasa ebyama naye tulagawa bannaaye kuba kati ate music industry wejjamu ekintu bwekitibanede tetubeera happy kati Josh abaana abo katukolemu akantu nga kano Josh abaana basobola okusinkana kati backstage bajinza okwekuba Jowy ne Nando nati kati mu bonna kantu ka Nando kalina wamaanyi era kasobola okukuba Jowy yo n'afa Nando kati ojjukira Josh Nando we yaviirayo style eri gye yalina jjukira kati of recent we yajja asalako enviri si wekiri yalina style eri gye yalina oyo good dread tomanyi kati yasalako akaviri najjamu n'aleeta olutomboyi kugamba n'avaayo eri ng'alina kyayagala okuleetawo kyova laba n'ennaku zino yali avudde nnyo alinawo newe yakubira mu buyimba obusendeekerevu nga si kidansolo ndowooza ng'alina kyayagala okwereetamu nga ye ng'ani Nando Lwabwe naye ng'ate Jowy nga Jowy alaga Jowy alina obuzibu buli omu alina obuzibu ku Rahuma Pink nze Jowy muntu alina obuzibu ku Nando Lwabwe Jowy tayagala ava peace Jowy alina obuzibu nze manyi lwaki tayagala ava nti ava yakuba manyi Jowy yetwala nnyo mbuno ye wakabi Josh naye ne Jowy yakuba Jowy kati osobola okuddira Jowy na ava n'obateeka wali eri kakusobola okukuttaako ka ava peace ava peace akutta mpulira sibeera kumanya bagamba mbu Jowy Landa oli gwe yaziika yali taata we amita muganda ate Jowy mbegondi yamusulira mannanga omwana ngambye Black Sugah yagambye oli oga yawe yafa Jowy gwe yayita brother ate kati Black Sugah yatugambye mbu lwaki waziika taata wo ng'omita muganda bannange gondi n'alyoka amugamba mugaye Black Sugah n'alyoka amugamba gwe nno wandikutte empola yakusulira kalambo amugamba Nando Lwabwe naye gwe media egenda ekikigwe
oyo Nando Lwabwe ne Jowy Landa ekiki byebyo naye nga nze kyemba nsaba era kyemba gamba ntino yes muli baana ba buwala however much Josh bane yakubuzamu Nando Lwabwe ono akyaliyewa omukulu Ghost kati olutalo lwonna ne Jowy asala agende wani wa Ghost ate Nando Lwabwe yali abagana dde okusemberera Ghost Empire otegedde ebyo nabena bifo butuka eyo bajjukira baali mu Chinese ne bavaayo ono nasala naddawa Nando Lwabwe n'agenda wa Ghost Empire gyakoledde zino ennyimba ezakuba okategedde kinawolovu simanya empologoma okitegedde kati ne Jowy ne naalumba ate baana bato okubeera mu ntalo zino wewano webadde twalawo studio sessions bwe tubadde tubulaba nga ababiri nga bali babiri bwe bati nga awo nga bali ewa Ghost nga bali wa Ghost Empire kati twayagala okuŋŋamba Nando yavaayo wa Ghost simanyi simanyi Nando simanyi bayavaayo wa Ghost bana okuyimbako ennaku zino kuli awo kukutegeerekeka okuva we yava mu TNS asirise yabamukyereza anti zino kinawolovu n'empologoma nafumya empologoma zonna yazimba aliwa Ghost Empire era national naye kyemanya akyali wa Ghost Empire siri sure njakunoonyereza ndabe naye Josh mbadde njatubulira abaana bano kubanga nze media engeri gyenjirabamu Jowy waba akyalina Nando Lwabwe waba akyalina management ne Jowy alina management awo gye yali afunye mbadde njagala batuule weekend mbadde njagala bakole ki batuule bateese abayimbi n'abayimbi management zaabo ababi tezisobola reason being nti nno you cannot kati manager wa Nando ajja anoonye manager wa Jowy mbwaha bakole bati that is impossible abakulu kuba ndaba Jowy muto si bantu bakulu nnyo n'oyo yani Nando Lwabwe bakyali bato kati basobola obikola bamisa kyo babeera tugeza abayimbi abedda teba entalo ezo zaaliwo naye ng'ate zigenda okubayo nga zaddako si zaakati naye nno lwabalusejjo si weekend eno basokera twesonyiwe bannange nese tutwala speed oshegera ate omugagga waffe Gilbert wali wano ku Silverback omugagga CEO kakati teyabikoze kale papa omanyi Ian fucking shit Ian Sokojje fucking shit yali ku kamera Ian fucking shit mubaamu obwo so omugagga waffe agenda tugabula ndoozo birabe yidi yabadde yabyogedde ddanga tonnajja omugagga Gilbert agenda bikola kati so tumaliriza olutalo lw'abo abaana kubanga music yasinga okudani okuyomba anti era kyebalwanirira weekend yajja wano oba weekend yajja wano Mr. Weekend Lian fucking shit terera kamera kale ashadava Josh awo nga tuvuddewo tulina amawulire agadde ku social media mukwate mukube ndi ku Silverback oba tusange ku Silverback wewali ebirungi bagambe life experience tulina amasannyalaze ku Silverback wano otulika anti mukulu Gilbert batunoonya kati amasannyalaze tugagaba ga Silverback asobola kujja n'abuza ku bantu tetulina buzibu abantu baffe ne bamanya nze wange Sokojje omugagga atuyiyemu tonkolera pizza njagala kukyusa mu birungi ayogerera eno tomufaayo wano kamera agirina bannange omugagga atuyiyemu pizza Linda jangu wano gwe n'otuukawo twagala batulabe ngo olina okugenda olaba mu video tusavinga watayiinga wano okola Linda kuyo oli mu uniform jangu wano ita wano emabbali mpola abantu bakulabe kasubira tolina kyokoze bakugambe ono
bamuyita Landa ku Silverback ndizera mugira yabeera wali kawala kalina customer care news Kanyarwanda bwemuzi omugaga kyatukoze nze banna nindome ebyokunywa byaffe ka glass ya amira muli sokogende omugaga kuliko omanye kyoliyita kola bwoti stopping Nando Lwabwe I mean nga tuvudde wa Nando Lwabwe tuze wa mirembe yani Irene omwami erinnya ya Sugah Vincent yani yageeza mirembe naye kati mirembe mukulu ku musajja nalabanga abaana abato bombi nze kyenalabye oba kyendaba ku couple eyo I feel so pity for that couple. Reason being, it was a nice couple. Yes. They were trendy. Yes. They were working together. Yeah. Everything of theirs was moving smooth. Naye omanyi nze ngamba nnyo abantu in a relationship kasitoleeta namba 3 mu relationship yo kasitoleeta namba 3 mu relationship yo okategedde kubanga kati olaba ekireetera ekitabula bonabona abantu namba 3 sokoleke mirembe ate wakumeka nawulidde yasooka nendooza kyentegeeza mu ekyo intruder mukwano gwa mubaawo mukwano gwa mukazi wo that stupid friendship eyo yesinga by the way bano like the couples ekisinga okwawula ennyo ba couples it is the friends ab'emikwano ffe ba iniro friends ffe etusinga okwawula abaagala. Trust me, Mirembe was there. I mean, Irene was there. Nevisot was there. Okay? Nobody okay. Yes. Not until Mami Happy Smile, Mami Happy Home of Lwabwe. She came out. What's she get there? Lydia. What's she get there? Kati wajjamu abantu. Nzera I knew it. Nti kati waliwo kigenda okukola ki? And that's when we started knowing it. Zambia, yalinayo mukazi omulala, simanyi Zambia, yazala mukazi omulala, simanyi Zambia, akuba mirembe, you know. Okagambye mwamukuba. Obona bonna obwo. N'ebibeera bibe basoose okukubibwa. Naye nga tubaddewo all along, but we don't know nothing. Okyegera? So, nze muli ngamba nti relationship yaabwe, if they can sit down and work on it, yeah? Because shit happens. Yeah. You're not going to go and find somebody who's 100%. If you want to get a man on your own self, better go to the hospital, book a new kid born. Trust me, it is all about heart. But you know, trust me, ogenda ne Josh oyo. Gamba ne bangamba nti mwezi. Oba segedde. Akayisizaawo. Bannaye abalabi baffe. Kakati. Naye. Sobola aka Josh. Gende maaso. Shote koma. Bane mbadde nsaaga. Naye abalabi baffe bali awo beebuuza tuliwa. Tuli ku Silverback. Uncle Josh. Nenga Josh mutufu kyogera kitufu. So is mulabo kwange. Because these young kids were trending bulungi, they are doing their stuff, their family is doing well. Not until that shit happens. Naye kati kambuuze Prince gwakolera mu kibuga. Mirembe beddings and curtains. Abadde alina edduuka liri mu town. Liri ku modern shoplex. Ne wano esambya yali yaleta.
Erikadde erya Mirembe kadde mwe yatandikira okukola lya curtains only lyali lya curtains nga agira curtains zokka kati nakola ery'omu town lyasooka kali awo nyine liri okwegatta ku Nsambya kali awo nyine wembuuliza ku bombi ani yasooka munno okukola buli omu abadde akola like nga buli omu akola bibye Ensambya abaddeyo nga ayina byakola awo ebibye Ensambya n'alyoka afuna waliwo yafuna nemusooka muleke mukimanyi nti I remember gundi yasooka ofuna erinnya Mirembe Mirembe nedda kati kiri bwe kiti kanti kunyonyole Mirembe ku social media ya trendinga nga Nsambya tabitegeera nga talinayo na page Nsambya yali talina kugamba Irene yawadde abana abasajjalazi okay era Mukama n'agenda abayamba nekitambula naye kati waliwo okwegayirira oba tekuliiwo okwegayirira tekujja kubaawo no omulenzi alina omulenzi alina okutuuza asiye wansi akomewo yegayiriro n'omukazi ate n'ekirala ebintu bino byatuusemu okuba nti bigenda ku poliisi byatuuse okuba nga bigenda ku poliisi so kati simanyi ani agenda okusibibwawo anti nedda kakati Lydia omusabe ye yagenze kweripootinga nga alipootinga Lydia ng'amugamba yamuweereza obubaka obutiisatiisa obumukanga okay so oli nagenda neyeekubira ki naye ng'ate wenzira side Lydia ye mukyamu happy home by the way ye mukyamu okubanga yayingira relationship y'abanne abakazi sometimes tebasanyukira relationship naye Lydia mukwano gwa Mirembe yes nanti alinze nsobola obeera mukwano gwa Diana naye saagala ate nyingire nnyo relationship ye anti kati obeera mukwano gwa Diana kubanga ekyasinze okujjayo eyo omukyala the way Nsambya treats this girl okay trust me n'obeera ng'olina mukwano gwo butuufu nolaba nga baawe amuyisa bubi amukuba ogenda mumugamba naye manyi mukwano omusooka oveeyo ku nga ndaba kiri nga she becomes too much so me I know where the issue came from ntino Jowy Mami happy home yes like she intervened in that relationship because of the way the guy is treating the wife anti kakati wuliriza Josh omanye ekyaleese obuzibu ebyo byonna okubaawo Irene Mirembe Beddings bwajje wa Naava kangize Naava ye Mami happy home maamubuulira ekiri munda wakati we gemaanyi gali gaafuna kubanga mukwano gutayiza genda ku poliisi batalina maanyi kuva wondo kituufu akati Josh ojjawo olutala wange ku poliisi ogenda oli mu reporting wadde nga nze simanyi ayinza okureportinga Mami happy home ayinza okola n'agenda reportinga ku poliisi nga Mirembe Beddings tamanyi tekisoboka sekitegeeza Mirembe ono mukwano gwe nnyo era bwe babadde bagira olumu bwe bali bonna yamukomyawo ekiro ye yamukimya olweggulo ku pate ze bagenda yamufudde wiponi ye yamufudde nga bonna abeerawo ng'oyine kati abaana abamu bagambye mbu Mirembe mufe tuyinza okwogera bubi ng'alina embeera ebadde emunyiga yajja omununula kituufu ekyo kisoboka omanya byapeninga mu maka mukwano gwe okusinga n'awooluganda ng'asobola omunyiga ebiwundu okategedde kakati ate abakazi obuzibu bwe balina batijja nnyo bwe baba beeyagadde bakola ki batijja kati okutijja omusajja naye atandika okususpect n'agamba bano babalakati mukazi wange yamugamba tugende ku pate katugeze Josh yamukima ekiro yamukomyawo we bakukuta ali ewaka muddira agenda kuyawanji mukwano abadde okugamba Lydia mwana gwe kanve wano awali Nsambya twogere otegere ebintu bwe bityo bitandika omuluma otegeda so nze kyendaba naye nga nze nadde njogedde ina vidiyo yange tekakoze ne ŋŋamba nze nganze kyemmanyi omuntu oba olina okuva mu baagalana kubanga gwe katabula Josh omuntu yenna abeera mu baagalana ajja kuleeta obuzibu buli bw'onaaba beeramu bw'oti ogenda kuleeta obuzibu at the end of the day Nsambya bw'anaakeera Nsambya n'akeera bw'ati obaddingana Lydia agenda kufuuka ki kiboozi Mami happy home tolaba mbu mukwano gwa Mirembe naye mukwano gulaba edduko aba the Twitter relationship ey'abaagalana kitonde ekisajja n'ekikazi abo gwabaddewo wakati waabwe kasita bakola bati kkiriza gano olina okufuuka omubi kati gwekimanyi mbu Mirembe abadde alina byagamba ono lwa busungu alina okumbeera gy'ayitamu
atatono bwayawukana n'emirembe abakazi anti obamanyi sibe tuli mu kulaba no story gye tuvudde abasajja tetutera kwasangaza byama olumu werekerayo oli ne bamugamba gundi no yangagamba but me I will not support a man who beats a woman. Bagambye amukuba naye bw'aba mukuba it's not good. I cannot support a man who beats a woman because at the end of the day, at the end of the day, yes. Oh, ina manya asatu mwapeka mwabiri. I didn't grow up with you. We didn't grow up with you. Kakati, I'm above 18. Yes. Okay. We grew up in different what? Families. Yeah. Sit your ass down, okay? Or you don't even know. If the things like becomes worse and you cannot even negotiate or talk, please just move on. Like, what you get there? There is no way you can wake up tomorrow and go to mukazi oluyi ali over 30 years or mukulu munno. You guys, you understand? So me, I will not advise any man who beats. Ekintu kino omuntu yenna olaba nga relationship eganye ng'olaba eganye mukwano Josh n'ekintu ekirala kitwerabidde ashanava relationship y'abantu abo ababiri ya social media kati obubanze nabagamba nze ngamanyi abantu by the way let me make this clear me I don't post someone I love on social media hey Josh because mukwano smile no caption. Uncle Josh tolimba abantu leke. Soko silike. Uncle Josh atali munda. Oh, sorry. Madde ntagira Josh. Yes. Ekintu kya kibagamba. Yeah. Yalese ekintu kino. Eshogera ku police. Omu ebireeta byonna. Okulaba nga kakati jjukira nsambya badde baga mbu. TikTokers alinga yabawadde go ahead manyi abaana abo bali kutambula ensambya bwe munenyezamu nawalala prince mulabyeko ku ki senga sidi yamukubidde essimu olugambo waffe ali Canada kati akubira ate essimu n'ogikwata okweya jjukira buli kwoyogera akalikodinga abadde amulikodinga oba okitegeera so waliwo ebintu ebimu nga byetaaga okubujja mu mawiri ensambya yalinga atika ekintu kyobona mbagambe nga tutandika ebintu ebyo sibitegera biringa ebyagala okubeera nga oba kuba wali abantu amu ngaagala kubeera mu mawulire buli saako wali omuntu nga tayagala ava mu mawulire nga ye waakola ekyo kimukolera n'agamba nti gundi yakoze bw'ati okitegeera so waliwo ebintu ebimu nga tebeeta kati relationship ya mirembe n'ensembe saano ze twogerako because tubamanyi bagenza okuteeka ebintu tuyinza kati jjukira wano ebyashasha ne mukubira n'essimu nenga video shoot naswala n'ekigambo tebyali byakula video shoot Ninga chali wange yandimbuza naye obuzibu nali ku kasa naye omukubira nakugamba nti bituufu yangamba nti bituufu naye ate lwakwa namugamba nti tuli mu kukola singa namukubira zeka yandimbulidde ki ekituufu naye yejagala avuge kwa video yebe ekola ki ebe etambula katuyinza okuddaana okubyamirebe nga stand teriyo stand kati abanoonya stand mukwano omukwano gulimu nabe nekinumanyo bambi kuba mbadde njagala abaana badde bagamba abanye abaana bagamba oli agamba oba lwakubanga mirembe oba ekyatwala oli mbono yazaala omusajja yazaala abalongo emabbali yazaala ayina mirembe recent yakabazaala kati mirembe nga yetamutera era lwaki mirembe tazaala namwe mutuleke n'akatuuka mu bufumbo bwa musajja bufumbo bwe nasoosa okulaba ku media wano lwamangu kimanyi mbono bakola na civil marriage tekwali mu kukyala tewaliwo ki Pressure ya social media yabakozesa ebyo lw'okuba baali balaba bakubyemu social media ekifamangu ogwo mukwano gwali gwabwamu nekijja kunomanya kyebaba babuuziza mu kusooka kyebaba babuuziza mu kusooka Mirembe ne Vincent who was there before Vincent yani I don't know Nsambya and like before I knew so kubeera nti no trending it was Irene yes okay yep. But deep down Irene yaliyo naye nga alina bbawo tubayita Nsambya you understand so all along
mugeze mu bategeera nga bazze ku social media. Yes. Yali agenze gula kitanda wansambya. Yamukwanira. Sebo. Yali agenze gula kitanda. Kale. Nga tukyali ku life experience Uganda era nga tuli ku Silverback ekifo kirungi nnyo batunda ebyokulya n'ebyokunywa. Mande batunda pizza buy one get one. Ate ng'era twegattiddwako omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero agenda kuba nga atubuuzaako ate era tutandikiraawo. Prince, omugenyi waffe atubuuzeeko? Omugenyi waffe? Yeah. Sayinza okulaba ssebo? Era ssebo? Eradde nnyabo. Bwekiri mbadde manyi tomanyi Luganda. Oluganda ndutegeera naye lwakuba kati olumu nalwerabira. Buzaako ku ba life experience Uganda. Yeah, life experience Uganda abatulaba bali mu America, bali mu Germany, Canada, otegeera wonna we muli wenna otegeera experience nga bw'omanyi. Yes. Ebyatandika leero oba byatandika ddi naye mubimanyi mwenna. Tegeera nti twagala obategeezayo tuli mu nnyumba. Buli nsonga yonna gy'olira ekuluma tugenda gikwatako. Amanya Mr. Weekend bawaddami kyekyo bawaddami dami manyi zino dole ze bateekako naye era kamuleke dami mukazi ye dami wandi dadi kati awo tugenda gendawo waddami bw'otugamba wiki eno yennyini abayimbi babadde mu parliament wakitegeddeko nakitegedde ate nakirabye babadde n'omukulembeze waabwe gwe muyita pulezidenti wammwe kimanyi oba naawe okimanyi Pulezidenti Museveni ani pulezidenti w'abayimbi gundi ono wa federation owa Bbiiru Yani Wabiru yayisiza Bbiiru president yayisiza Bbiiru teyayisiza copyright law yayisiza Bbiiru lwaki anti waliwo kubanga abantu abamu tebamanyi what is a bill and what's a law. Otegeera ne mu njogera bw'abadde ava munda ng'ayimba Katonda yabadde mwene ensonga. Otegeera yayimbye n'ayimba ng'asanyuse nnyo n'agamba Bbiiru bagiyisizza. Bbiiru kubanga bwe tucekinga wano nga tubuuza what's a bill and what's a law, kulage wano abasajja abaabisoma Abangereza bwe bagamba. Kubanga nti omusajja yagambye yayisizza Bbiiru ate ne basanyuka nnyo nti tufunye obugagga. Tuyinza okuba tufunye bwavu nga tusanyuse. Kubanga naffe twakirabye wamma weda tukyebuuza elaborate about that. nga mmwe kati abakirimu Because you are an artist. Yes. First of all, omuntu akubuuza what's a bill? A bill is a formal proposal for a new law or a change to an existing law. A bill is a formal proposal for a new law. A new law. A bill is a formal proposal for a new law. Oshegedde. Nti omusajja we yasanyuse ng'agamba bayisizza Bbiiru. So ye mwennyini he didn't know what exactly he meant by a bill. Yes. In his understanding ye amanyi it is a law. Yamanyi tteeka. So n'olw'ensonga eyo abamu baasanyuse abamu bakikubyemu ebituli of which nti oba kigenda yamba ye n'abasigadde nga bwe bali kabiina kaabwe simanyi. Anaasonyiwa gogwawa basanyuse oba amazima gali nti tewavangayo muntu n'omu kunnyonnyola corporate kyetegeeza n'omuntu ali ekyotera mu kyalo wansi ejjinja ng'alina talent ey'okuyimba n'ategera corporate talingayo tewali muntu n'omu yali avuddeyo n'akola ki n'ajogerako. Otegeera nti abantu abamu basanyuse busanyusi kubanga bano abanene bo bayinza okuba bakimanyi. Otegeera kamba kumenyere bapalaso bakamiliyoni nga bwe bamanyi bonna bo bakimanyi. Naye kati omwana ali eyo atandika obutandisi ye talinaako idea wadde anaasanyuka atya. Otegeera ekyo bakiyita omuzungu agamba nti
nti chance comes once oshegera nti chance gujja lumu baba gulina omukisa abasigadde abato omukisa pe kuba kugenze anti kati ffe tetulina muntu atwogerera bale manyi nti no omuntu aboogerera you all fall in the same fraternity music oli ayogerera abakulu kati let me ask you something if you wake up one day one time nogamba nti no ogenze ku meeting president wa federation nga wabayimbi do you think that he won't give you his ears to listen to your issues nga bw'omanyi omukulu aba mukulu okumukwasa buzibu oyinza ogenda emirundi nga 10 nga tomulaba naye ng'omunoonya ku nsonga egi njagala kunnyonnyola kigambo kye bayita copyright nga taliiwo n'olw'ensonga eyo osanga ng'okooye nga obivaako buvi ekitegeera naye Kamiliyoni bw'amukubira essimu nkwagala kwogera na mu ddakiika eyo agamba jangu wendi ku ofiisi ekitegeera so ne ku federation kino kankyogere nkiyiseewo abanandaba amazima gali nti egenda kukoleramu abanene copyright y'abanene y'abanene kubanga nze akayimba kange kalina basubscriber 10 oba 100 ate Kenza ali mu miliyoni obimanyi naawe era ekitegeera so kati deep down what you're saying ti copyright ngamwa because ina abageno chifunamu nabaragena chifunamu because yayitidwanga ya all music fraternity so long as you are an artist so long as oli muyimbi muganda one thing listen chemazo okulaba mu music industry we have failed to understand or to come to agree until no we have a federation that is taking us okay now this is what is going to happen until Kenzo nga Kenzo agenda kugenda n'abantu abamugoberera you understand nti abatamugoberera mwe mumanyi but the thing is open for everybody anti kati kiri bwe kiti ekyo kye twagala okujjawo nti mwe abamanyi okitegeera kyekiri kyekugamba nti no you need to team up if Kenzo is there he's not fighting for himself alone he's fighting for the fraternity naye mukama wange oluzungu lungi kubanga abantu abamu mwana abali ekalamoje eyo nga baganda oba bali waluwo obawa Kenzo ekintu kino kyaliko oba whatever kyonna kye baakoze kyabadde kiyamba buli muntu nti no muyimbi okay naye bo nga basanyuse nnyo abakulu nga ndaba buli omu babadde n'akasente mwana kirabasanyuse some of them they didn't know what olaba nga okiyinterpreting zaawo some of them they didn't know what copyright law means wanga trust me amabaala giga ku music wamu abana basala mu music ku library bebatunda ennyimba zammwe butereevu tell me will Silverback come here naga buli DJ wabaina ba DJ basatu bana wabaayagala okulimba lwa weekend anytime they play it you need to be paid kati nekyo kati we bijjiramu bannaye ekikono kigenda kuba mu ndongo muganda wange kuba copyright omusajja agenda kujja asasula DJ miliyoni 5 amugamba ojja kunkubira ennyimba zange kumala omwezi mulamba okyegedde kati kufa abatandika muganda wange tolina ssente ojja kujjamu empale ogende bakukola ebyambiyoni nze ndaba ekyemmanyi bayanguye ababbi badde balwanira etteekero lya copyright law bayanguye okulirwanira omanyi copyright law esaana ziri ensi ezakola ki kakati kiri bwe kiti olaba emboozi ezaaliwo edda nti Bebe Cool, Kamiliyoni, Bobi Wine, the Big 3 nga bwe baatambulanga Kamiliyoni ayinza okujja ku Silverback n'agamba ntadde miliyoni 10 endongo yange yokka gye njagala evuge era bwe kibeera kati copyright omusajja agenda mu bubala bonna kubanga alina ssente ye endongo agikubye agimanyi ajja genda eri mu bubala z'ekkolero abasasule bonna badijje buli ssaawa 3 isaamu ennyimba zange badijje bonna alina okubaliisa naawe kubanga bamusasule copyright esasule kati buli lulimba lwe bazannya weebale nnyo buli lulimba lwe bazannya anti sente where is the muyimbi afuniramuwa anti buli lulimba lwe bazannya eri kibanga kitokeni okitegeera eri DJ alina kompyuta
oluyimba lwo walusa ku kompyuta sekyo oba azannya online tetumanyi buli wateekayo bwati sente basasula oba in form of data. How? Kati Because you're seated here, somebody in Mbalala is playing your song. Anti kati kiri bwe kiti ab'Embalala munansonyiwa nange corporate sinabagitegeera bulungi kyova olaba ndi wano nneemulugunya ndi mu kwemulugunya kubanga nange omukulembeze tavangayo n'akola video ngeno n'agamba banange corporate egenda kukola bweti ne bweti gwe omuntu ali Arua oba ali Embaale ogenda kuwuliriza bweti ne bweti oba genda ku ssomero lino bakonnyonnyole n'endongo tulina ogisoma nayo. Kati senga government ekera kumacha ne bagamba nti kati you know what we have a federation and each and everybody who seem to be an artist you're supposed to be under that umbrella of federation. Are you willing to go and join? Because that's where you guys are going to be, like we can benefit. No problem is that sichinaako buzibu olwedde weekiri naye abamu nga bwe nkugamba nti oli alina abantu be ababenga ababina ogamba nti omusajja ono yakoze embaga ne mulimu ab'omu nnyumba ekyegeera bano ba mu nnyumba kino sembera wano naawe sembera wano katwogere omukolo ogugenda beerawa ekyegeera bali ab'ebweru bababubi invitation kale bagamba Joshi tukuyise nawe ajja beerayo eri emabega ekyegeera naawe obeerawo ku mukolo oba wooli naye wakoze eki wayitiddwa ekyegeera toli wa mu nnyumba naye so ino kitegeera bwo obadde ajagala engeri gye bangambye mu Mr. Weekend ajja nimanya weekend artist yes sebo waggwanga yes sebo njagala onnyinyonnyole about the Ugundi UPRS yes sebo kola etya Josh UPRS kyo kye yali erwanya wano ani sendi ne radio direct radio wamma abasajja ba UPRS abo nabo basajja bangu okyegedde. Yes, it is an organization which is there. UPRS Mwemulizi TV radio bichi UPRS bebano ye fraternity ye organization like government abayimbi ye kusasula under copyright law kusasula banga mwina okubeera nga muli under UPRS buli muntu yenna inakkiriza nti ali under copyright law. Kati ekyogamba sente eziba mu corporate UPRS yezirya mugenda olaba nga ogamba nti muyina kati tosobola kumonitalinga bintu ebyo sisobola olaba Spotify njiraba kati ogenda it is UPRS kyekola yo nti no a rankinga okay when it ranks abayimbi radio simanyi TV biki ebyo okyegedde yo another that authority, so they are going to get all the musicians, all the artists to register with UPRS. So long as you under copyright law, kat UPRS yegenda okubanga yekola ki tegeza ono yekunatifyinga the weekend Embalala bakubye oluyimba lwo bantu bwe bati abantu 10 olumero luzanye leero emirundi 15 nkategedde nti boranga bazanye oluyimba emirundi 5 notification ejja UPRS yebera nayo egifuna nti gobeera eno nogenda ku app ya UPRS oluyimba lwange baluzanye Masaka emirundi baluzanye Embalala emirundi 2 bebatyo nogenda nolaba nti sente nkategedde ekitegeeza UPRS kasente yabadde ekalya and UPRS badde erya sente zammwe yo sente yali ezeddiza zibaddeyo kyali kirwanya omugenzi moze radio kubanga yali yabitegeera dda era radio awo yatabukira ne sendi nga bagamba mwe mutulyako nkategedde okyegedde rest in peace moze radio era senga radio abadde nga akyaliwo kati waliwulidde kye bayita UPRS ne radio wamma abasajja babbi abo abasajja babbi so kati yensonga lwaki barankinga n'ogamba nti TV eno yesinza okukoba okay radio eno yesinza okukola ki yesinza okukoba omuyimbi the more they play your music yeah the more notifications that UPRS has to give to you the artist kubanga notification esooka mu UPRS then ejja ku ssimu yo
kategedde ngategedde so kati mwenna mu UPRS under UPRS okanga UPRS ezikola ki ngezifuna era gono oba wegendereza ojagenda ku UPRS ku app yabao otekemu like olabe how many because each and every song oluzanyibwa UPRS elinako oli mutuufu nnyo oli mutuufu akombadde sikamanyi munasonyiwa kubanga n'okuyiga tekuggwayo n'azina obulungi naye amala n'akola ki nanyuka naye naye omusajja ono gwe yanza Josh mwana waliwo ebintu ebimu by'omanyi nga tetumanyi nti obimanyi ndabikanga fala oli mugezi nnyo Olutalo olwali lw'amaanyi nnyo oli mugezi nnyo sendi mwe baayagala omukubira ebikonde bamukubanamu lwali olwo lwennyini era lwa UPRS ebiseera bya kasuku ng'atandika nga muzaagambo olwedde sente muzirya naye ffe tufuniramu wa mutuwaanawaana mubeere no mutuwaanawaana so that's the shit that happened by then okay so buli muyimbi yenna ali eyo I'm giving you an advice you go to UPRS genda mu UPRS if you want to monitor your music bw'obanga oyagala kufuna endongo yo bulungi anti abamu ba Luganda abamu ba Luzungu because you're going to be there anti ojja kubeera oli eyo you don't know what is happening nga tomanyi kigenda mu maaso gwali eyo naye nga UPRS sente ezirya bafunirwa mushana I'm talking about the musicians up country like Guru njogerako bali eggulu abo abayimbi bonna mwemanyi so muri town muri office ya UPRS every town yes so let them go and be registered under UPRS such that such that you can follow because corporate yo yaze mugenda kwavuwala gwe obwavu bugenda beera mu ggwanga basanyuse naye enkola y'ekintu tebagimanyi wadde zenyina ekyannumye nga ekiri kyenkugambe nga tujjaawo nga tugenda ttanga negamba waliwo omuyimbi ali eyo wansi nkugambye kati nno twesiimye nako nti ffe muli babugumyeku okigedde tuli buugi butokota okigedde nti waliwo omuntu ng'alina ensonga ye ng'alina wallahi ekintu kye ku mutima ng'akayimba ke kalungi ennyo naye abeera awo bw'ati nga yennyamidde naye nga talina nazigula Rolex naye nga oluyimba balikuba mu mabbala wonna kati n'abawemuzi bonna abayimba nga bawemula UPRS gyeri bagenda funa ssente endongo naye n'ekirala Josh kanjogere ku kano kale ffenna tuyimba Katonda yatuwa ebitone osobola okuyimba n'oyasamu omumu abantu ne bakola ki ne bakkiriza naye mu Uganda muno tetunnafuna muntu asobola kuyimba oluyimba lumalako myaka 10. What do you mean myaka 10? Anti kati kiri bwe kiti sawa zino kati olaba nga sizindisiza ba Nigeria oluyimba lwa kafero oba munvuma abali eyo mu comment section mu abamanyi nti bwogenda e Nigeria omusajja corporate kyebeekolera omusajja n'agaggawala n'azimba n'ennyumba nga 10 ayimba ennyimba 2 kyenkugambye ennyimba eza 2 kyenkugambye nti no ku economy ya Uganda mwapa pyo kusaba ki n'okuyiya kwaffe kukyali wansi okisegedde African Queen talina lulala lwabuminga lugamba naye nga balukuba buli kaseera talina bwavu kyabunoonyamu okisegedde oluyimba lumu olwayitawo enjiya yaffe nti nze mbadde nsaba ku bantu abakulu abo abakuzeekuzeeko oba naffe abato abaliwo katugeze nga bajosha baraka kale respect kamiliyoni mwenna ne muyiyeeyo kantu nammwe naffe nga tuyiiya akasobola okuwangaala emyaka nga 2 oba 15 ate kati bali abasajja ba legend abo bafa abaliwo biffe nze okuyiiya nja kuyiiya byange nammwe njagala munjiyizeeyo akantu nga kasobola okuwangaala emyaka 3 oba 2 nga tumaliriza etteeka eryo erya copyright gwe nga ggwe etteeka lino erya copyright njagala omalirize ng'obuulirira abayimbi banno
we bagenda okufuniramu ne bafiirwa. Amazima gali nti nze nga oli abakirabanga abafunamu nze nga obubi bwakyo n'obulungi bwakyo akiraba bulungi. Amazima gali nti nze nga nze kubanga akatandika ebintu bino endongo sina wenfuniramu. Ekyokubiri nsuubira busuubizi simanyi oba naafuna oba siifune kutala butazaafiya oshegedde nti bwe banyimbye ne bampaayo 2 ku stage oba ne bampaayo 10 nze ngenda bugenzi waka misindo oba mu bbaala kuzinywa oshegedde nga bano bwe tuli wano nga saalo bwe tuli okusiripa bbaka n'ogamba mpa ecupa zange 10. Maana gwe olina Hennessy tolina Hennessy anti olaba oshegedde nti ogenda kuyimirira osanyuke ozambe kubanga okubya envunza osanyuke omanye nti kati obugagga obuvuddemu ogenda kuvuma Kenzo wabwereere ogenda muvuma kubanga omanye etteeka yaliyisizza kumbe naye bamugambyeko bugambi ate era etteeka nze kyeŋŋamba gavumenti egenda nosinga odifunamu sikulimba gavumenti tewali muntu aleeta kintu ku gavumenti wano nga takifunako wadde naaka tasobola kati ayisanga afunamu omusolo yakisinga okugenda okifunamu nga gwe omulaba basanyuse nnyo. Nze nalaba engeri gikigenda okubeeramu omusolo gyonna bannayo buli muyimbi ajja kugamba muze biri ebyaffe ebya malaga yimba naye kimanyi mbu obadde ova wano n'ogenda n'oyimba ali ne bakuwa ekyabiri kyo nga tekiriko lesiiti ya ifiriisi nga tekuli ifiriisi balina ssebo bampadde kyabiri bansasuse ifiriisi ku luyimba lwange. Anyway maana gavumenti kyakabi oba mwayisizza etteeka nze sibimanyiiko namwe bakyali bamwe abali eyo nga mwenna mwabadde mubyagala mwabamanyi bampandiike be bamanyi nze siriiwo ndi bize kasita anti kati endongo ogiraba bo bakunoonya kasita omala okuyimba ekiyimba pa n'owulira nga kiri aluwa UPRS ejja wakawuwo sebo twagala ssente oshegera naye tewali muntu atasasula basasula oba basasula naba baali adda ssente gaggawala ddu ninakusanga nonga nti empale zikugwa kati ozisibisabyayi ki ekyatuukawo naye naye omusajja nambuziza ekibuuzo omusajja segenda gendayo eyo. Tumaliriza ensonga ya UPRS ne copyright. Olunaku lwajjo weekend ayisebo olunaku lwajjo twabadde ku federation n'omukulu we. Yes sebo mwabye kasendo my federation ndosa genda n'ovirayo bwerere obuzibu bwe twasoka mu njo kyeri obuzibu bwe twagenze nabo eri yagayise naye kabikyogereke nange muva muti eno ne mugenda mu nnyumba y'omuntu nga nyini yo tamanyi balegendary DJs bali balegenda bali mu kuyomba ne bade balina invitation DJs United DJs bayambagana ne Fuda bali mu kwana ne bano ngobalaba balegenda tuyina mba DJ Senior balaba bonna badda tuyina mba DJ Fredo tuyina mba DJ ono yakayada nakuba emmeeza Daniyo onamulabye oyo nawe MC Balasta Rob abanaye basajja bayimbako n'okuyimbako Anko Chali kwagamba line eyo gira naye kyasinze tuluma n'omwami omusajja yayimirire n'agamba mbu yatandika okuba ebidongo 1883 nze mbadde nyina kyekyendira musokoleke nkuli ati DJ ngo yatandika 1819 olukumi lunaana 1983 kati oyinza okubuuza Tris DJ Tris nga tamumanyi kituufu ekyo kisoboka nga tamumanyi ngagamba simumanyi ekyo kisoboka noze kinalabye bangaze ku bayimbi oba ba DJ nokutandika otegeera natanga tegeera kulaga ddi kyova naye kati ebyokuyimba yabivaamu kati ekankubuulira ekiriboti Josh asabu kanyama tofaayo awo nawe tuli kati nze n'omukulu oyo obadde otubuuza kutajjeyo akasente omukulu teyabaddeyo nga yabadde tamanyi lukiiko
president yabaddeyo ekitegeeza bo bewadde invitation kati nno abawali invitation yeragadi abagamba naye basajja mmwe nammwe mulimba bali mu kibiina ki bayita fuda naye nti babadde underwoman tebalina ofiisi zaabwe bagala okujja mu federation nga bakyali eri nga bamanyi bagamba federation eri too political. That's the problem. Nti n'abantu bategeera federation omusajja bagayo mukibudde bugenze kikome ekiri bweki nti basajja mmwe nze kyenjagala obbawa bulamu kiri ekyo nga bwe muli abasajja abakulu munansonyiwa musobola okuzaala emirundi ng'esatu kufa abali wano ffenna ekibiina kyammwe oba mu kibiina ky'abasajja abakulu mwekwata akabondo kammwe mukole saka eyammwe mugende wa muzeeyi mumugamba amazima gali nti mulabe oba MP yenna gwe mumanyi mumwesibeko ebya federation bikoleki mubyesonyiwe mumugambe kimu twagenda ku federation batumma ssente okitegeera naye bw'onaagamba nti weegabira invitation ogenda omusajja nga takuyise bajja kukuba emboko nga bwe bakuba Robert Mwalu. Federation lwaki nze njiwagira ebeerewo ate actually I would love everybody to be under federation. Reason being federation tesosola ekyo kituufu federation muzeeyi musuuzi atasosola ali fiira Uncle Pico ali nesi wanuupu. Thank you. So abayimbi okay, creatives. Okay? We have one circle that is taking all the creatives. That is federation. Believe me or not, you cannot go and wake up no take away chintu echicho. No chitwale wa musabba nakibayi ngani kye ngamba kiri bwe kiti abantu balina ideologies za njawulo ekyegeera Josh engeri gye baali babayita ne bagaana kati bamane bakkiriza bokka era omusajja yamitedde abagamba mwali mwabula weekend yabaddeyo alinga yabaddeyo oya the statement wogikoze ntino twajja wanene tusanga wakalu twajja mu kisanja twajja mu kibangirizi ne tusanga kikalu nga tuzimbewo ekizimbe ne tuzaala abaana ne bajja ne bakula kakati mwe mwali mwabula bakagamba bwe bati bakwata ekkubo ne bayimisa ne batazina okategedde kale ate kati gwe tokimanyi ate tokasalamu ako kalekemu oba bayimisa ne batazina kale bwebagalidde ozina ng'omukazi bamutwala dda kati ate anaakolaki kubanga ekitulabanga naye nze kyeneebaza omukulu bamuyita Mulumba CEO omwami musajja bulungi nnyo Josh abakuba muntu mulala teyandibayaniriza nabba wabudde nayogera nabo anti bantu bakulu twagenza okujja ng'alina point endala n'abantu abalala nena singawo obudde lwakuba naye ani abakubidde amasimu abasajja abakulu abo emitwe mikalu ani abakubidde amasimu kyegambye ani abakubidde amasimu yajjaragadi yabagamba nti no mwekuŋŋaanye mwenna ani kati oyo mugende federation nga Kenzo talina kyamanyi laga mafini oyo naye omulaba alina ebisente bingi bimusumbuwa kale bali bonna bamuddukirako nga bagenda bagamba jjajja tuyambe ali mabegawo ali nga yetasaa kukwatadde so okugamba kankole kikamba we kali ayagala bategerera basindikawa ali nga sente basabaani mbamanyi mbalaba bulabi naye amaaso gange obanga mulabi wali mbantegeera nti twebuziza n'omukulu ono bakolawa ng'okyali abo bagenda begu yabakolawa tekyalina bbaala trending nga wookuba andi kati balina amabaala gaabwe waka tekyalina bbaala trending nga wookuba naye kambawo ekyo basajja mmwenze kambagamba akantu kano nga bwe mulaba ku TikTok weeri mukwate gundi byammwe ebyuma byammwe mwali mukozesa edda mubitwalewa mu gundi eno baziyita batya ezo museum okitegeera buli kuumako komanye nti kaggwako
mutwale mu museum mweri okyekeera bibere byakujjuke ebijjukizo then okwate ogule essimu ennungi oyingire mu nnyumba yo ogende ogule ebyuma ebipya oteeke ku mmeezi otandike okuzannya endongo TikTok ekusasule kyolina okukola abaana babasasula ku TikTok ojja kweteeka ku trizi ajja kubeera ali ku TikTok ng'abaana bamusindikira ekyabiri kyataano kakadde olaba avuga ggaali. Nze mukulaba okwange okusinziira mu meeting eyo okusinziira bwe twagibaddemu omukulu yamaliriza agamba yabawadde bagenda bakole kijjoshi mpozi yadde bakole appeal bakole petition petition bawandiike nyoza nga bemulugunya okwemulugunya kwabwe ebbaluwa ejje ku office bafulumya olunaku naye okusinziira nga ffe bwe twalabye balina kwegatta ku federation kyebalina kwegatta ku United DJs balina okudda ewa Nimrod n'abategeerera kati ate bo tebategeerera ate n'akabadde akali awo ate Nimrod si yenanyini kibiina ekyo naye ali mabega waakyo yasa yenanyini kibiina ekyo ate ezo yasa yeyafunye sente zayise kwa akaunti ku simu yani kwa akaunti yani ya yasa kati abalala babulooka Nimrod bamukozesanga picture because alina wano Nimrod onoosonyiwa toli bulooka wamma just obadde chairman naawe oshegedde kyegamba so because omwana yatugambye bwe twali tuli wali eri bagamba ani chairman w'ekibiina kye newayo Nimrod mukugenda okureceiving sente oba mukureceiving damage check ya sente ne babuuza who's the chairman nga tebalina ne basaayo yavaayo chegedde so eyo neyo United DJs Association now you can right now ujirabanga yes it has trending DJs and all that and by the way that's true. Every musician would run to those DJs. No one is going to run to Daniel. No one is going to run to kiri bwe kiti amazima njemba oshegeera nze Daniel simumanyi nze simumanyi ate oyinza okumpaayo ebbaala emu Daniel gyakoleramu oshegeera bwe ŋŋamba ebbaala emu gy'omanyi sigamba mukuyisaamu maaso mukama wange naye nze amazima oli legend ali omusajja wa kabi naye simanyi oba akola mixtape tewali buzibu ayinza okugamba nti nyina mixtape gye nakola nenjita bweti oba bo benyininyini bekwatikwati berondemu omuntu bagende kuyasa bagende ku United DJs Association nabo babeereko nga legendary consultant babafunira akabono generational DJs bebaliko bano ba Twizy bafizi bani Magic Touch DJ Magic K they training DJs balona kana akawala kako Magic K wa mikolo nnyo nera akuba kati neri wali ab'emikolo mufuda gye bali ne Magic K asigale kugundu n'abayimbi n'ennaku zino waliwo n'abayimbi ab'emikolo nga nakola tutya tugenda kulonda mwani nani kubali nedda kati bali nalabe balinga 50 abakulu balinga 50 abaweyo akakadde bakiveemu kyebaba bakola bajje mu kundi yani bajje mu United DJs Association babafunira akabondo kaabwe babeere awo nga babawayo ku kasente ani kyeŋŋamba baagala ssente ze zibaleese oshegedde so that's the thing by the way baagala ssente so Josh nga tumaliriza mu nsonga eyo eyaba DJs ebibiina ebyo ebibiri kiri bakiyita fuda kino bakiyita United DJs Uganda DJs Association akubanja akyate wammere ndabakofuli soko mukwata omugambe tuli ku show mukwata gwe sebo alo gwe sebo ndi muloji nesonyiwa mujjeko oyo ndi muloji owaayo tubadde tukyayogera so nze kyembadde nteesa Josh engeri gye babawadde akakisa era nebaza omukulu mulumba mwebaza n'obwensusso
okubanga yabawadde obudde n'aba meetinga n'ayogera nabo nga talina appointment yaabwe. Ekyo kyabadde kyamaanyi nnyo kyeyakoze. Andi bantu bakulu yababazeemu amagezi. Olaba twagenze okufuluma nga waliwo meeting. Abasajja beeyise ekyo siti. Kale beetutte ku mbaga gye batabayise. Oshegedde. Naye ekirungi ekiriwo Josh alina gwe yabadde annyonnyola n'abagamba g'amazima. Oli omwana abannyonnyodde muli slow. Ebintu mubikwata mpola. Ate ensi etambulira ku ki? Sipiidi ya yiriyiri. Ate nze Josh namugambye nze wendaba ssente sisigala. Wenyini. Ntapinga bw'olabanga Jimmy bw'olabanga ssente weekend. Bw'olaba ssente nga nze bw'oba olinayo wali ssente nze ntwala kati. Saawa zino. Kale. Abalabi baffe aba Life Experience Uganda awamu no director waffe Asha Nava Namatovu atalina mwami naye nga wali ali contented atanoonya Josh nkyetwalire twala Josh njagala otumire ku bantu naye ng'ono muyimbi wa ggwanga ewekiri weekend sokoba wema kapera tetwagala bintu byakwogera abantu bajja kuza tuli baguba ddalu andi ffe twabagamba nti abatalina majja tetubawaamu n'abanoma mpozi nga muliko kikyamu ekikumba fiti ekigwegwa mu budde batakuba kiriko pozi ng'otidde okyegedde anti bwe twakoma kati awo ebisigadde mu bibuuzo mbitabo awo wenyini tubira ku bakyali bange tubeera wano eno netuyisamuka ku bagayi baffe Autoranks soka omugamba omukulu weekend yagala gula kamotoka oyagala motoka atunda motoka Autoranks asaliwa Nakawaawo Jambo Plaza atunda motoka oyagala motoka ki taata mukama wange nfukamidde kanfukameko mavivi mukama wange Autoranks nsasula kibanja mpola mukama wange nfukamidde amavivi gannuma njagala okugula emmotoka ewuwo nkooye ebigere mpunye enfuufu mukama wange n'olwensonga eyo akamotoka obaina akamotoka kaleesi mukama wange kampitire nkasasula ekibanja mpola onaategeregana awo wenyini Autoranks nozolidde omulanga gw'abantu ayagala emmotoka noonya Autoranks then awo wenyini oyagala kusala kaviri kakabi oyagala kubeera nti nolabika bulungi omutwe gunyirira busha basestinga Akrababa enamasuba wali eri ku awo kumpi ne Starbex awo waggulu olina okugenda kazimba akapya akakali awo Starbex awo wali waliwo Texo osobola kuyita ku Texo nodda ku Starbex nobanga dda ku Starbex awo wali akazimbe wali Akrababa obere nga akusala akaviri obere nga onyirira obere nga ebintu ebikwasaganya so sagala sawulidde nina abakyali bange aba Rodon Tours and Travel nabo batwala abantu Bulaaya batwala abantu kubeera nti bakoye kubeera nti obeera wano genda wali eri ku Rodon Tours and Travel basobera nti no bakola ki bakuteekawo kubeera nti no otambula so tuwa companies tulina nyingi but of course bonna abantu baffe otegedde atakuseza Rodon osobola genda ku Giraffe South Africa Giraffe South Africa abo nabo ba Tours and Travel but of course they're specifically moving into what like doing tourist in Africa okay but of course nabo osobola okubeera nti no obanoonyako then Gesanyo International Limited abo batwala abantu mu UAE okay basangibwa alweza banoonyeko Gesanyo International Limited wayagala ogenda Dubai yagala ogenda Bahrain bagenda Buwarabu bagenda Saudi Arabia bagenda Oman Bahrain abo nabonna Gesanyo International Limited bali awo baba bakola ki bakutuusako ebyakabi so awo wenyini nze mbamba jeko engalo naye nga of course Bossman Charlie big up on yourself wagala nnyo Council Alan nkunoonya but of course when nakwatako munonyeko Friday Council Alan big up on yourself anyway awo wenyini nange mbazize Prince Liam official Ashanalisha beddings tubaletedde ebintu by'omubuliri tubaletedde bed covers blankets bed sheets towels nets kyomanya ekyomubuliri ekirungi weekend obimanyi ebyange tusangibwa wali eri ku bypass building LT2 22 edduuka naye nga tubaweeza ddala ne delivery tuzikolera ddala ne bw'obeera oli mukono ne bw'oba oli Fort Portal byonna tubituusa
bine bikutukako bulungi nga sinagenda wala nnyo njagala obategeeza tulina omukyala alina ebizigo ebirungi omukyala oyo nga ayitibwa Mama Grow ali wali eri kazimbe aka SJ complex opposite Barracks. Abakyala oyagala kweruka oyagala kubeera mu kala ye ya nacho oyagala kupampinga bere weekend gwe n'abakyala nga ebbere ttono nze nange nja kukwata mu kizigo katono abakwatamu enkyakya zakulemera ku bigere obugere buno butebwajja obugalo buno obutajja babuyita batya zino nnako ezitajja ezo yakona nnakozi sirina kabina embuto zino eziyiika Mama Grow akutereza olubuto olwo olubadde luyiikane kwegamba Mama Grow tujja n'abakyala weekend n'akulaba nga oli kakyala akayimiridde asangibwa ku SJ complex wali Makindi opposite Barracks temwerabira kipande kinene kiriko Gross City awo nyini tuina owa Josh omugaga waffe wadde tumuge tulina omugaga Brilliant Driving School asangibwa wali eri ku bitaala Makindi Chicken Tonight oba otuse tulina branches 3 Piga modoka, na permit, piga sign posts za kubo. What do you want to know about the road? Nenga tuina is Ashraf. I mean Premier Driving School manager Ashraf ojja kumusanga mu office abere wajja kusaba tuina branches 3 Josh. Abentebe tuli e Katabi weri awo ku bitaala wenyine e Katabi awo ab'ekitoro abentebe mu kitoro tuli ekitoro awo namwe ab'ekitoro mujja genda ekitoro Premier Driving School ejja kuba ekkolako bulungi nnyo services za by the services zabwe nnungi nnyo bwe bakyasinza okwanguyira bino ngoya kufuna permit speed mu budde tebabonyabonya teteri bino omanyi abantu ba driving school babonyabonya sasula permit n'ogifunira myezi 6 nze nasasula permit ne bampa mwendaga muntu awo nyine nga manjiza tulina Nyanzi furniture asangibwa Chanja kumpi ne Toto owai waguze ebyomunju wangamba tulina Nyanzi furniture awo mukyala twalewo ekyanja ogule ku bintu njagala kitanda kinene ekyako obulungi Nyanzi furniture tumuleeta Mr. Weekend ayagala kitanda abirina ng'omukazi kale Nyanzi furniture tujja serabide nakutumira senga Giladi 2020 ali wano Katuba stage ebyekika byakulemerera simanya senga wange yandoga mukyala wange andoga mujja wange andoga abaana bange bati bagala bagamba baabwe bamuyita senga Giladi 2020 Katuba stage awo wenyini naye gwe sokoleke njali akogerako ne sengo ojja kumpa ennamba ngenda eno omuwala bannange bannange anjozesa empale senga omuwala anjozesa empale tumule simanyi oba buzibu oba kirungi oba kibi bakwata naye senga abitereza senga omuwala ajjayo engoye zonna azooza nze nkubuulidde oyagala okukola makeup owakabi ku mikolo mbaga kwanjula baby shower bridal shower simanyi biki anything concerning about looking pretty looking nice looking good ogendagenda wali eri ku kazimbe kawaita New York awo ngoyambukanga Dapot opposite Barracks osanga awo makeup studio ya mwana muwala nava ajja kubanga akukolako birenga olabika bulungi birenga nawe ofitinga ku mikolo gyonna gyoba ogenzeko awo nyini obugambo bw'obusembayo Mr. Weekend tugalewo obugambo bwange obusembayo bannange aba Live Experience Uganda mwebale kunkyazaako ku mukutu guno n'olw'ensonga eyo bw'oba omanyi ng'oli muyimbi oba ng'oli comedian oli ki kyonna ky'omanyi kyoyagala okubeera mu nsi eno sooka osabe weekwase Katonda abamu bagamba kusamira naye nze mmanyi okusooka Katonda kye kisooka mu buli kyonna ky'okola n'olw'ensonga eyo nalutumidde mwana yeesitukidde amiina avuddewo n'olubuto olunnuma tukoledde olunaku olwaleero kalungi nnyo omuntu yenna ali yayagala okubeera nti onoonya okukiringiramu first and foremost oluguudo baalukola oluguudo luli pretty nnyo so tolina jam tekuli binnya tekuli ki ojja buzi wano ku Salama Road Washing Bay weeri balina ebisulo balina pizza eyakabi balina ebyokulya birungi so you can come here and enjoy from Commando osobola okufuna pizza 2 ogulemu ne bakuwa 2 ngenda kujja bampeeyo abalabe baffe ebiwooma bigwa byokya mwiraba